Vision Group ezeyambako abayizi okusoma okuva gavumenti lwe yalangirira omuggalo n'efulumya ebisomesebwa abayizi baleme okusigalira. Gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyenjigiriza yawa Vision Group olukusa olw'okukuba ebisomesebwa biyite study home materials omuwendo gwa bukadde 4,600 nga byakubiddwa mu Lunyankole abanyankole kibayamba abayizi okubisoma. Kati akulira Vision Group Doni Wanyama asinzidde ku kitebe kyaffe wano n'atongoza obutabo buno. Ategeezezza nga gavumenti bwe yawa Vision Group olukusa okuba ebitabo bino n'ekigendererwa eky'okukuumira abayizi mu kusoma naddala abali mu byalo abatasobola kusomera ku mutimbagano. They were labeled homeschooling materials, home study materials, because our children have been at home for a long time. But good enough, the President has indicated that the schools will open in January. So even if they are labeled home learning materials, this is stuff that the children can use even when the schools are open. It is basically, these are textbooks. Obutabo buno bugenda kugabibwa mu district ya 35 mu Miruka nga bugenda kuweebwa abayizi 983 ku bwerere abali mu bibiina okuva ku P1 okutuuka mu kyokuna siniya eyokuna n'eyokutaano. Ategeezezza nti abantu abawandiise obutabo buno bakugu nga batambulira ku bisomesebwa oba sirabaasi entuufu, bw'atyo n'asaba abayizi okubukozesa nga bagumu era n'abasaba okubukwata obulungi. Oluvannyuma babutiise ku birole ebigenda okubutambuza. Mu ngeri emu Vision Group ng'erina aba kampuni ya Coffee City batongoza kaweefube w'okwongera omutindo ku mwanyi nga bayita mu kumanyisa bannayuganda omugaso ogw'okunywa kaawa akoleddwa mu mwanyi. Mwekyakulira kampuni ya Coffee City Nelson Tugume alaze emitendera egiyitibwamu okulaba ng'emmwanyi ezirimibwa mu Uganda zongerwako omutindo okulaba nga zivaamu kaawa asinga obulungi mu nsi yonna. Ono era ategeezezza akulira Vision Group Doni Wanyama nti singa bannayuganda bettanira okunywa kaawa akolebwa wano mu Uganda kijja kuyamba nnyo okumalawo ebbula ly'emirimu. That we can talk to your staff. I know and I've interacted with journalists for a couple of times to embrace this coffee production, coffee growing, different value addition to make some money. And if I don't know how many journalists here have seen 1.8 billion on the account. Wanyama asimye kaawa akolebwa aba Coffee City nga bakukwatira wamu bongere okumanyisa abantu emigaso egiri mu kaawa ono. What I would ask you and your team is beyond showing us how to mix good coffee, is to give us that side of the story of coffee about money. I think that for me that is more important. Roland Tayebwa ategeezezza ng'emmwanyi eziva mu Uganda bwe ziri ku mutindo ogw'ensi yonna. Na katika ono gwolaba alina health benefits bwe mutwala mu lab alina nga 99 health components. Ka benefit esooka nti ekeeping omubiri nga guli alert egulawo omuswa. Ono coffee alimu ebirungo ebiyamba okuziyiza obulumi. Yudaya Namyalo ne Robert Musanje bakusakidde eggulire lino lwa Bukedde TV.